Nina mukwano gwange erinnya lye ye Katiko Kabaala. Yeddira butiko era ensonga eno kirabika era y'ensonga lwaki yamukutteko kubanga wa butiko. N'ambuuza, musomesa mu Nnabusiru, erinnya Nnaabagereka si lya butiko? Ko nze lya butiko. Kakati musomesa erinnya Nnaabagereka ate lyafuuka litya erinnya lya mukyala wa Kabaka? Ko nze Lumeggumba amazzi gawule. Nze ndi Magoma gavugira amabaka era nteekeddwa okulambulula ebyo ebifaananako oluvujjo olukoze amagonyagonya mu Kaamukungube oba oluzingo. Kubanga bambi nalabye nga kimutoobaanya, kimubulungutanya mu birowoozo. Ate kyewuunyisa mukadde ke kamu ne nfunayo n'Omumbejja Nawattima Diina Omulasange Nnaabalasange nga naye ambuuza era ekintu kye kimu. Ne nfunayo era n'omulala n'abalala bangi nga bambuuza nti Nnaabagereka kyajja kitya? Nze kirabika kirina engeri gye kikutte oluziiziiri wonna kubanga buli w'oyita kyogerwako. Kati olwaleero ndi wano okulambulula oba okubabuulira we kyatandikira oba bwe kyajja kitya Nnaabagereka libeere erinnya ettongole eriweebwa omuzaana wa Kabaka omukulu. Kiri bwe kiti. Ku mulembe gwa Kabaka Sir Daudi Chwa Bukaajumba n'Abusereka Akeera, weewaawo waaliwo embeera nga Kabaka Daudi Chwa ayagala okukuba enkanamu. Kabaka tawasa, akuba nkanamu. Ekyo nakibasomesa mu lulimi oluteregga. Kabaka tawasa, akuba nkanamu. Kati ng'ayagala omukyalo oyo ye yali Irene Drusilla Namaganda, mukyala wa Nte. Naye ate Irene Drusilla Namaganda omukyala ow'Ente yali muwala wa Mwawule Reverand. Omwawule oyo yali ayitibwa Reverand Yonasan Kayizi. Kakati munnange baalaba bo babagamba ate era baali bakimanyi kuba baalaba nga omuzaana wa Kabaka muka Kabaka omukulu ayitibwa Kaddulubaale. Kati ate ono mwana wa Mwawule omwana w'Omwawule omulamba ayitibwe Kaddulubaale. Olw'okuba kuliko ekigambo Lubaale, olw'okuba kuliko ekigambo Kaddulubaale, jjukira ni mukyala wa Kabaka omukulu aweebwa ekitiibwa ekya Kaddulubaale. Kati ekyo ekyokuba nti nokwaliko kigambo Lubaale ne bagamba kinalabika kitya mukyala wa Kabaka omulamba okubeera nga ate yali mukyala wa Kabaka ate nga mwana wa Mwawule mulamba, kubeerako ekigambo Kaddulubaale oba okubeerako ekigambo Lubaale bamuyite nga Kaddulubaale. Omwana w'Omwawule abeere nga ye muddu wa Lubaale, bo bakitaputa mu mbeera eyo. Kakati Kabaka Daudi Chwa nga bw'omanyi bakabaka kuva dda nga baba balabalaba era bakujjukujju, n'asalawo omuzaana nga tayinza ate kumusubwa lwa kintu ng'ekyo. Ne balondayo erinnya, ne banoonyaayo erinnya eriyinza okunyumira mukyala wa Kabaka omukulu, batuume omukyalo oyo Irene Drusilla Namaganda erinnya. Era baggukira ku linnya lya omuzaana omu yaliko muka jjajjaawe Ssekamaanya. Otegedde ensonga, yaliko muka jjajjaawe Ssekamaanya
ow'e12 Luse olwa Kintu. Omuzaana oyo baali bamuyita Nnaabagereka Nnabuuso. Era ye yali yeddira Butiko, okulagira ddala kituufu erinnya lya Butiko. Yali yeddira Butiko era ye yazaala Ssekabaka Kateregga ow'e14 Luse tulimu olwa Kintu. Ye yali Nnaabagereka Nnabuuso. Kati ne baddira erinnya lino erya Nnaabagereka ne balijjayo ne balituuma muzaana wa Kabaka Irene Drusilla Namaganda nga ye Nnaabagereka. Era ye Nnaabagereka eyasookera ddala mu byafaayo. Kati ekyo kyatongozebwanga kitiibwa okuva olwo n'okutuuka leero. Nnaabagereka kye kitiibwa ekiweebwa mukyala wa Kabaka omukulu. Nnaabagereka kitiibwa ekiweebwa mukyala wa Kabaka omukulu. Kyavaawo kyatandikira awo. Mwebale nnyo mwenna abakibuuzizza, manyi nti nyanukudde ekibuuzo kyammwe era kati mukitegedde. Saayagadde kulandagga nnyo mu kino nakiri, naye kisinga obukulu kwe kuttaanya ensonga eziba nga zitambulira ddala bulungi. Mwebale nnyo, kambagaliza ekiseera ekirungi. Nze Munabusiro, mweraba.